bali bonna bafunye wali babadde basulamu. Poliisi y'Empigi ng'eyambiddwa okuginayo ey'Ebutambala bakoze kikwekweto mu kabuga kano ak'ekyabadaaza okwongera okunoonyereza ku nfa ya musajja mukulu Mpande Charles eyasangiddwa ng'afiidde mu kifo kino ekisanyukirwamu. Tebaleeta abasajja mu kitundu kino omugenzi kigambibwa nti yabadde n'abatwala. Kigambibwa nti Ssemakono Mpande Charles ng'abadde mutuuze ku kyalo Bumbo ekisangibwa mu ggombolola y'Ebwama mu disitulikiti y'Empigi yavudde awaka ne mukwano gwe ategerekeseeko era Nyakuni ne bagenda mu kafo kano okwesanyusaamu era ng'eno nzeeyi mukulu Mpande Charles gyagwiridde ku malaaya eyavuddeko kufa kwe oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya. Twogeddeko n'akulira poliisi y'Ebwama Igama Benedict n'atangaza ku nfa ya musajja mukulu ono. Omugenzi Mpande Charles nga bamutadde ku luggya ne tutandika okukola operation. Bwe twatandika okukola operation zaffe ekiro ekyo twagenda paka Kyabadaaza we yabadde agenze okusanyukiramu ne mukwano gwe gwe bayita Nyakuni. Bagezaako okukyakala ne banywamuuko ye omugenzi Mpande Charles n'asalawo okugenda emanju agezeeko okulambula ku mikwano gye. Naye mu kulambula mu mikwano gye omugenzi Mpande Charles yagenda nayingira mu ku rooms eziri awo one of the lodges in Kyabadaaza. Mu kikwekweto ekikoleddwa bakwatiddemu ne malaaya ateeberezebwa okuvaako okufa kwa Mpande Charles ng'ategerekese nga alina Batanzi Aneti. Ono omukyala eyabaddemu eno room eya lodge ne omugenzi Mpande Charles era ku time bwe twatuuseeyo twagenda ne tukola operations zaffe nga buli room bwe tuyingira mu buli room. Mu kuyingira mu buli room twazuula ekituufu nti ono omukyala n'Abatanzi yabadde n'omugenzi nga by the time he was fainting yabadde n'omugenzi Mpande Charles. Abalala bakwatiddwa mu mbali n'omusajja ono ayitibwa Nyakuni ng'ono yeyaze n'omugenzi Mpande Charles mu kifo kino era ng'ono kigambibwa nti yasudde omulambo gwa muzeeyi Mpande n'agusuula mu luggya lwe ab'omu maka ge bamusanze ng'agudde awo ku makya. Mu balala abakwatiddwa era mwe mubadde ne bamalaaya abalala 5 abeetundira mu kifo kino era nga nabo bagenda kuyamba ku poliisi mu kunoonyeza kwayo kweriko. Nyakuni yamutwala ku booda okuva wano Kyabadaaza paka e Bumbo. Kitegeeza nti in that transition yafiiridde in that period of transporting him from the lodge room up to Bumbo. So tulinayo abantu 7 abali under police custody. Our investigations okunoonyereza zigenda maaso. Much of the work will be done by the police of Butambala at Kibibi police station here. Bano nabo bagatiddwa ku nnannyini loogi zino ayitibwa Kivumbi Vincent bajjambeko mu kunoonyeza kweriko. Alozia Sengendo, WBS TV, Butambala.